bwega nti omuli olyomi osobola obutamutegeera nze seewuunya bye yakoze bampuuga ne Dr. Abedi basibyewuunya kubanga ensi yonna okutegeera kibayita Nambooze omusajja eyatulonderayo Nambooze eyo gye yali mukukuuzi bamuyita Reverend Peter Bakaluba Mukasa yes ye yamulonda Nambooze nga yakasaba omulimu ogwa enforcement emukono yajonyesa abasuubuzi yakwata emaali y'abantu ng'akuba n'etteke n'asamba eri ebintu ne biyiika Nambooze yalina omuzungu kyayita a very cruel heart naye ng'aga nti mu kitundu omwo mwava ate era nga ddala kituufu kaakati Bakaluba Mukasa yamukomako namugaa nti abantu bano olumujja beetaaga era Bakaluba Mukasa n'akwata Nambooze n'amugjayo okwogerako n'abantu jjukira Bakaluba yali akola ku Simba n'atandikanga okumuwa ku zi puroguramu ayogere Nambooze awo yatandikira twalaba Bakaluba ng'abudaabuda Nambooze ng'akwata mu nsabo ye okuliikiriza Nambooze twalaba Bakaluba ku mbaga ya Nambooze kumpi ebitundu 2 bya 3 Bakaluba Mukasa yabikola era nzijukira nga yaleeta n'ekimotoka kye eky'amazzi kino bitanka by'amazzi ne gavujjirira omukolo gwonna tenti zonna za Reverend Peter Bakaluba Mukasa n'obumeeza ekirala ekiddako Bakaluba Mukasa Betty Nambooze bwe yamwefuulira ebyo byonna ng'abyerabidde kyeyakola Bakaluba Mukasa tekikolwa muntu wa bulijjo n'atandika okumwogerera okumusekeeterera okumukola biki kyeyasookera ddala okukola mu kiseera ekyo Bakaluba nga yeesimbye waliwo debate ku Bishop Ssenyonjo eyali wa West Buganda nga bakimutaddeko nti ali ebisiyaga kati Reverend Bakaluba Mukasa Reverend mu Church of Uganda baaliko nga bali awantu nga bali mu kifaananyi nga bwendi naawe Nambooze n'asaasaanya ekifaananyi mu constituency baabo nga bateesa kulya bisiyaga nga bw'ayogera bw'atyo nga walumbe ku kyoto anti ekigambo ne kikwata emukono Nambooze n'afuuka wakagotokamu okulwanyisa Bakaluba ng'amukozi ebyo byonna byonna Bakaluba yankwata njikira n'omugenzi Africa Buyondo Damulira n'atutwala emukono okumpi n'akatale ka Namawojjolo waggulu awo waliwo akayumba nga waliwo omusajja mukulu nga mukadde bambe n'atuga nti ono ye taata wa Nambooze era nga bw'omutunulira ne Nambooze toyawula n'agamba naye Nambooze kitaawe yamusuulawo nga Bakaluba yalabirira omusajja oyo yamuwa ekyokulya yamubeezaawo nga ne bulangiti gye yeebika Bakaluba yagimuwa naye nga yadde yabikozi Bakaluba yagenda mu maaso okulabirira omukadde oli okiwulidde okukkakkana nga Nambooze omusajja amwegaanye afunye taata omulala nga yeeganye taata we yafuna taata omulala ngagamono si era bw'aba ayagala Nambooze okugamba bye tuwogerako bagende bamukoleko DNA n'oyo gwalina kati fe oli twamulaba era singa bwali budde bwa simu zino ezaseereza nalibadde nina ekifaananyi nalibadde nkikuwa nti ono yali taata wa Nambooze era yafa bubi nnyo omusajja oyo baali bagamba noga nti oba ava Burundi yafa Burundi okujja mu Uganda kakati bw'otunuulira ebikolwa bya Nambooze byazze ng'akola emabega eyo yonna ng'asekeeterera abalala tomuyinza kumwewunyiza ku ono Nambooze yaliko ekiseera nga nfanfeewe mu ggwanga yeweekitiibwa Charles Peter Mayiga na mukwano gwe ddala ebigambo byayogerera Peter Mayiga yasooka kuwandiika na kutuma abantu wa Ssaabasajja Kabaka nga sekretary Mayiga bamuggyeko kuba Katikkiro bwe yalaba kigaanye kati bagenda head on kati beerumba head on era Charles Peter Mayiga naga nti nze Nambooze ayagala mayire gikunze ye n'asirika teyamunyega oyo Nambooze kati Mayiga waayisijjukira babakwatako abasatu ye ne Honorable Sseggona ne Charles Peter Mayiga babakwatako abasatu oba okijjukira ogwo omukago yaguvaamu dda oli si mugenzi Engineer J.B. Walusimbi yali Katikkiro wa Buganda bwe yagenda mu gavumenti n'ajjayo miliyoni 3 okuziteeka mu kitongole kye bayita Bukadef ekikulira ebyobulimi mu Buganda nga sente za bya bulimi Nambooze yasekeeterera Engineer J.B. Walusimbi Nambooze yayogererawo J.B. Walusimbi ebigambo mazima ng'oyinza okugati oba yamuttira muntu we okutuusa J.B. Walusimbi yaga nti oba Katikkiro ssebo Ssaabasajja munzijeeko Nambooze anzita mu 29 bwe bagamba nti Ssaabasajja tasobodde kugenda Bugerere jjukira Katikkiro gwe baayimiriza so si Ssaabasajja yali Katikkiro Nambooze yagenda ku radio Kaboozi n'aga nti Kabaka bamukutte bamutaddeko empingo Abaganda munyiigeeko olwamala n'afuluma statement bana amawulire mubi Kabaka yafudde tuyiike ku nguudo Nambooze ng'ayogera ebyo byenjogera biri wano abantu bawano beerabira bwerabize yagenda Kaboozi n'aga nti Abaganda munyiigeeko Kabaka bamusse
ekyo kiwalaba ku nguudo nga kiyiika yali Betty Nambooze bakireke kakati ye teyajja ku luguudo ayiseeko abantu ye teyalukola ki teyalujjako ebyagenda mu maaso byonna abivunaanyizibwako naye ensi temanyi nze bwe yali ng'akola obusolo kwa Biriga ne baagala omuvunaana ku musango nga Biriga afudde ne byapositinga ne byeyakola baamukwata n'aga nti mulwadde ego omuzannyo agumanya ogw'okuyita omulwadde ne bamusibira ekirudde oba okijjukira n'aga nti abasajja bankubye banzigyemu eggumba ne banteekamu ekyuma naye ojjukira nga bamaze ne bamutafa era Sseggona omu ku baamulwanirira ennyo n'omukulu Erias Lukwago naye bwe yatuuka ku nnyonyi ng'ali mu wheelchair ne bamusitula nga yenna lugoojamye yeerabira n'atambula akatambi kamulaga ng'atambudde bulungi ne bwe yatuuka e India yava mu nnyonyi ng'ayimba gunteese ekimbeewo kyange nga gwayimbira ku kisaawe ky'edderi kakati bwe yakomawo wano n'akomawo mu wheelchair yagisanga wano kyenva ŋŋamba olunaku olumu ŋŋamba mwami Dansani Lusuulwa ne muga nti nze Nambooze mwannyinaze ate sikyalaba nze njagala nga bwaga nti baamuggyamu eggumba mugonga mulimu kyuma nze sijja kulaba bwereere bwe njagala nkwate ku mugongo gwe mpulire olukinda ekyuma bwe kyakola ki yagamba nti anti naawe olimba amaaso go galaba oli mu kulimba nsi naawe oli mu kulimba amaaso go galaba kyeyanziramu ekyo ne ŋŋamba ekyokubiri oba ekyakiganya omuntu agere Nambooze waali mu wheelchair bw'ate ng'agizannya otulisiza wakakebe kati yagaso labe emisinde gyadduka gwakatulisiza gwojjo kanuusa nga ye agenza ayiseemu kwegamba ekiseera ky'okuzannyirira kakati bampuuga bakola omulimu mu Nambooze balabira kubanga aba opposition mwalimu batono abeesobola abasinga bali tebeesobola bano abeesobola be bayimiriranga ku lwa bannaabwe nibagalira Nambooze nga talina wadde ssente mutwalo mujjanjaba nga talina na ssente ekubisa bipande bano banne be baabikolanga naye okyukira otya omuntu eyali akujje mu buzibu nze ondaba wano mwami Ssekanjakko bwe nafuna ekizibu ky'amaaso ng'oggyeko gavumenti nali nva mu kampeyini kunoonyeza ba NRM Kalulu saalabako omubaka yenna nga n'okuyita mubayiseemu benoonyereza akalulu naye yajja gye ndi bamuyita Lutamaguzi po Ssemakula nambuuza kiki ekyabaawo konze munnange siyinza kubuulira simanyi nakwata milioni emu ekitundu n'agikola ki n'agikuwa ne wayita wiiki bbiri n'ampeereza ataano ekyo yakikola emirundi kakati Lutamaguzi ayinza okukola bye ssaagala era oluusi abyogera naye akamwa kange n'ab'NRM nabagamba sisobola kulwanyisa Lutamaguzi kubanga olina okujjukira olina okuba omuntu ategeera ajjukira ekitwawula ku nsolo kyekyo embwa bw'ogiwa eggumba wano ne bwemba nga nzize mu makaago nga siri wawaka naye nenkwata ekintu n'enkiwa embwa oba eggumba oba ekifi ky'enkoko embwa eyo ejja kunzijukira for 8 years nga buli lwenzija etenga omukira mu ngeri yokunga nti gwe oli bafande wange oli kyali wange embwa ekijjukira embizzi yokka kyekisolo ky'owo oluti lw'enkejje wano ne kirutwala emmanju eno okululya bwe kikomawo bwe mubeera basatu kummwe batejjukira ani akirwadde ate bw'oyita eddakiika endala emu tejjukira nokujjukira nti eridde n'oluti lw'enkejje kakati omuntu omwerabize omuganda aga nti yayita ku malalo ga nnyina ng'afuuyirako olwa Nambooze akola nsobi ssemasobi olumba otya abantu abaakutandika kyabubuzi ekyo ekigambo wabula ekimuyamba ekimuvujjirira wano wali ebigambo by'Abaganda bibiri omubuze n'omubuzi omubuze kiyinza okutegeeza omuntu eyatuvaako n'afa bamuyita omubuze omubuzi owookubiri ye muntu eyakabula nga tannagenda wala singa omuntu aba anoonya Matias Ssekanjakko n'atuuka ku kereziya n'agamba nti Matias Ssekanjakko ali luddawa oba n'ayitawo wano n'atuuka ku kereziya n'akubuulizaawo noga nti wali woovudde eddayo wansi owete ku ddyo awo oba omubuuliza oyo bamuyita mubuze asobola okuddayo n'akulaba nga tabonyeebonye ennyo naye omubuzi ye muntu amaze emyaka emingi nga abula Nambooze be baali ne bamabikke ku Alhaji Nassantege Ssebaggala ne babuza abantu by'otolabanga abantu ne babagamba Ssebaggala yasoma ebibuuzo bye biri mu ki mu UNEB ne batwala ebibuuzo babitoonyeza mu UNEB genda oleete paasiriipu yo
essomero litubuulire nti yatulira wano index number yange yali weti mwaka gundi bo babatwala ku UNEB amasasi ne gabalya abantu ne bagenda Luzira Nambooze teyakwatibwa bwakomawo Ssebaggala yennyini n'abagamba Sebo President Museveni nfunirayo school fees mbutuufu saasoma naye nga Ssebaggala yasooka n'abagamba ng'alina bano ne banne bagamba nti yasome nti ono yasomera ddala kati omubuzi yakkiriza ekyo nti naye oluli yatutomeza nakati atuzzeemu Nambooze yatambula ne Besigye okutibuka kodde okubadde wano Nambooze ng'ali ku Besigye ati amukutte ekikugunyu nga tavaako kakati ekiseera ne kituuka bwe yali nga Kyagulanyi yakajja Nambooze teyasooka kumanya nti Kyagulanyi alina amaanyi yasooka waani era ne ku Besigye yasooka n'agenda ewa mwami wa Mama Mbabazi Nambooze yagenda kwa Mama Mbabazi Besigye bwe yakola laaleero eyennakivubo ate nga ku laale eyo waliwo abazanya syndicate General Kaleekezi Edward Katumba Edward Kayihura yaleeta bano ba crime preventer nga-2,250 n'abayiwa ku laale ya Besigye kati Nambooze agenda okuga nti Besigye asinga Mbabazi yakuba Sama okuva ewa Mbabazi okudda ewa Besigye ne batiguka ku Kyagulanyi nga zze era Nambooze yali tamanyi nti Kyagulanyi anaaba ne vibe eyenkanidde awo era bwe yakitegeerera Besigye yamukuba kiiki y'omugongo baka kiiki n'agenda ewaani kati Nambooze nyanjalagayidde naye ekyo kikyajja olw'ababuzi abantu abazze babula batyo nakakati bambi abalowooza nti ono Kyagulanyi fuutusolye munabwe nti ajja kuleeta enkyukakyuka abo Nambooze akimanyi nti bagenda gireeta naye ye ali awali ebyengedde teri akugaana kubeera wali byengedde naye tovoola abantu bakusitula Nambooze ekyo singa oba okyalimu ensa entini bweti nkwegayirye tokikola mwannyina oswala ate oswaza ezzadde lyo gy'ogenda okuleka ku nsi kubanga ebiseera bijja kutuuka ffe tuveewo naawe era ojja kuvaawo kubanga ekyo ekyuma munnange Museveni kyakussa mu mugongo kinaakuganya okuwangaala kijja kutta naye kiki kyogenda okuleka mabega kubanga bagenda kufungula era nsaasira nnyo kati omwami Muwanga Kivumbi kubanga bamukozesa ebintu nga bye bakosa Alan Sewanyana Kyagulanyi yamugamba ku kitebe kwata omuzindalo taata n'agukwata ate ayagala kaadi gamba nti Mpuuga yatusiba era neraga nti Mpuuga yatusiba ate ne batagimuwa kakati ate yeekomeredde omusumaali ogusembayo yasinzidde mu constituency naga nti tetuyinza kuwa bali mwezo mulema tetuyinza kuwa mulema kalulu tajasabuuka myala kakati oyinza okwogera ku kibayita disability atubulira emirundi road mayor gyali abuusa emyala emeka ekyo buli lwokyogera nobanga bavoola omuntu aliko obulemu kubanga batugamba omuntu aliko obulemu muyita PWD person with a disability gwe atanafuna bulemu omanyi bakuyita TAB oli PWB gwe buli TAB kitegeeza temporarily able-bodied kubanga temporarily singa ova awaka ku olwo oli candidate wa kufuuka disability naye gwe tokitegeeranga era n'ekyo oyagala kusanyusa Kyagulanyi n'olwekyo mmwe abatulaba wano ku MS Media omulimu guli gye muli Nambooze kyakola mu kaseera kano omulimu gwe yali badde akola ku myaka gye ng'ate amanyi yaliwo ekiseera nga bano bampuuga be bamuliisa be bamulabirira be bamuleze be bamugendera mu kkooti emisango emingi jjajjo yo olugizanga dduka manyi olwakaana akazza emisango ko nga kesiga bakulu baako kukalwanirira olumala okwonoona eryoka nze mundeeke kaddukira mu bano bakalwanirire naye bwe kaba kaba kulentalo tebabaayo omulimu Nambooze senga abadde akyalimu empeke y'ensa bwe yali badde akola kati kutabaganya Mpuuga na Kyagulanyi nti kiki ekyasoba naye n'olumba okoberere nga tokimanyi enkyajja kulya ggwe era naye muganda wange Muwanga Kivumbi ekiki enkugamba enkya ono alidde ba Mpuuga mmwe mugenda kukola ki ekinabagaano balya naba Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ebyokubeera nti gundi yanyamba bo boogere bani be bayamba nti buli omu asambire omupiira gyali wa DF asambenga wa DF asambenga wa NUP anti omuntu eyayamba omuntu abamanyi President Museveni lwaki bamugamba nti nze neyamuwa akamyo amuyita n'amujjukira mu lutalo neyamuwa akamyo amuyita n'amujjukira gwe Muwanga Kivumbi yagalaga nti gwosusse ku ekyo ate nomune nkubulya ekyama nabaddeko e Butambala waliyo ensonga ezabadde zindute nabaddeeko Abasanda ekibibi n'Egombe naye nabadde ntambula mu nze bantendeka okusampolinga okola research wo ye nabadde nyimirira buli katundu kino nkyogera siri against Muwanga kwanza bo sibawalana bawalanira kibabuzi bali mukubula ate bo Muwanga sibabuzi kubanga bo bakuba luseke bamanyi ekinababeeza nga bakyanuuna
bamanyi nti wano muzinga okubera mpaka parliament n'okwesiba ku oli olina okugamba ku oli n'ekiralo olina okubuguyaza abantu balina okubanga banuuna kakati Muwanga Kivumbi nabaddeyo ne mbabuuza nti omubaka waffe mumwogerako kira ate tuwulire oyo munnamasaka ate tebakyogedde wamu emirundi ng'ena etaano babadde boogera statement enju nti oyo w'Emasaka ffe wano atubulire kyali akoze waffe oyo yava Masaka kati ekigambo ekyo bwe kiba kikutte mwami Muwanga muganda wange Kivumbi gwomumanyi bulungi sikulinaako ajali yonna ebiseera ebisinga bibeere Butambala mpozi nga gweyagala okufuuka Secretary General nga Lubongo yafuuse MP mpozi nga kyogoba naye Kyagulanyi mugende kompola kubanga oba Secretary General bw'abanga anaabukuwa ddala ddala mbuusabuusa naye ewuwo wali bubi nnyo taata wali bubi nnyo nze kyennalabye si kinyumize nze obwedda tutuuka mu bantu ate nabadde n'abasomesa be nasose okubeera nabo babadde ku ssomero ne basooka bambuulira naye bwe twagenze ku ground nitulako n'ababooda jjukira ababooda balusaasaanya buli lwatula ku booda aba ali ku mawulire ababooda bangambye ekigambo kyo ne tusanga abakazi ekiro ababadde kutonninnyira navaayo kiro ssaawa nga 3 nze yagendayo essaawa 5 ez'emisana yonna gye nasampulinze saasanze Muwanga olwekyo nkusaba mukwano gwange lowooza nnyo bwe kibanga ddala ekizibu kya National Unity Platform ekisooka nga mpuuga mutulekera ebibuuzo obuzibu bwammwe ne mujjayo amannya gonna ne muleeta ne maama Lugojami Nambooze nga mujjayo emmundu zonna nga mpuuga kyekizibu kya National Unity Platform then gwe abalaba n'abagoberera tandika okulowooza ekisingako awo ebirowoozo bya Nuupu twalowooza nti byebyo era mmwe abeekaniikirira mpulira kati beetegeka wano wabeerewo stampede nga omukulu azze mu Buganda bajja bakwata abagenda bakwata President Museveni candidate Kyagulanyi nga azze wano okusabawo akalulu bateekateeka okukola ebyabwe ebya bulijjo ng'ebyabadde Mwaluwa bayinza obutabafaako naye wano Mwaluwa wabaddeyo kinalabye lukuŋŋaana nga lw'amaanyi naye fujjo bweda balikola tebayita gye batabagambye ne bakola biki ne bavuma abantu ne bavoola kati baalaze abakubye mu motoka ya poliisi abakakwata 32 kati poliisi ne bwe byagala kukwata 8 neganti ne bwe byagala kukwata 2 ye bakwata ne baleeta omulamuzi yalimanya naye ekyo kya myaka gijja okutegeera omusango tebajja kugusalanca nga Olivia babazaayo kakati Olivia muleke nze nsaasira Sauda Madara Olivia ndooza yali yagala musiba myaka 10 kuba bwe bamusibe ena n'asaba ekisonyiwo mu kkooti y'amagye nti bannaye mutusonyiwe Kyagulanyi yatusiriwaza ne tukola ebyobugwagwa eby'ekigwengeregwengere omusango gutusinze omulamuzi n'amusalira emyaka egi pulezidenti n'afuna request ey'okupadoninga abantu bano abaabula olw'ebyobufuzi oyo Olivia Lutaaya ne banna abalala nga 5 baali 5 ne babata basaanya baani bwe babala obbata ne bajja gye tuli ne bakola press conference 2 bali abalala ne bagamba nti bannange ffe twerwanyeeko ebintu bya Kyagulanyi tubivuddeko tubadde tuvunda nze bansiba bbanga bwe riti bonna ne boogera ebizibu Olivia n'agamba nti nze nabadde nnimba nze Kyagulanyi kyaŋŋamba kyenkolera nze Kyagulanyi gwe nkyaliko owulidde kaakati bw'aba akyali ku Kyagulanyi yamuyita nti jahanuuya n'amutwala ku parade kati parade emisango gyayo ekibonezo nga kyakusinze myaka 3 ku 5 ekibonezo kyajja mu 2 mu 1905 sorry 5 neti nga mwami Museveni alina emyaka 6 kubanga mwami Museveni azalibwa 1984 omuzungu n'aleeta ekibonerezo ekyo omusango ogwo muteeka eryo mu 1905 kitegeeza tojja kugamba nti Museveni yakukoze eki mwakuba parade naye gwe mwagikuba naye gwe mwali mugikubira walabyeko nga bamukutte mwerowoozeeko mwe abavubuka anti nkubuulidde ekiinula ennyana kiba mu kibeere toluwulirangako olwo kakati oyo yabagamba neyabafundisha eyabasomesa kugeuka kulia geuka kushoto waali kakati Olivia kwagala ku mulundi guno ogw'okutaya sorry Olivia kwagala yali mukwano gwange era asoma mawulire ku Top TV Top Radio nsonyiwa Olivia kwagala mukwano Olivia Lutaaya kati ku luno azze mu kamasi ndowooza kubanga singa kati ogwo omusango okuguwulira wajja kuyita omwaka yeri baayita bamusibye ena kati ogwo gubeere gumu n'omusango gube gweta nze yali ayagala 10 mu kkomera agifunye nze gwensaasira omulala ye mukazi wattu Madaada Sauda effujjo lyabadde akola ku Kyagulanyi effujjo jjukira effujjo lye baakola ku Ssegirinya ng'afudde
jukire fujjo nakutuka okwagala okukwata ettayi maama wasegirinya teri kufuluma wano nga Saudi amadada amaanyi gakozesa gasinga aba Boko Haram naye kaakati atuuka n'okusese mu musaayi mu kooti omulamuzi n'agamba nti bakuwa eddagala bakuzeeruzira kiki bamutulugunyiza mu bukomera naye ka osobola okugusesema olwaliddeyo abantu balwalira awantu bonna we bali ebyo byali mu Saudi amadada ffe tetubyagala yensonga lwaki tubalabulamu abato mulemu okubigendamu yensonga lwaki tubagamba temugoberera badamboze banamboze ekigendera kyammwe si mmwe ekigendera kyabwe bo kusigala nga batambulira ku mitwe gyabwe okutuuka eri ebyengera byabwe amazima ga Katonda simple tuli mwamulonda n'amala emyaka 3 n'ekitundu ng'ali ku kitanda mu Amerika naye lwaki tagambye nti owange tolanga bagamba nti owange obulamu bwange tebukyasobola ekifo nkitadde lwaki akomyewo akyayagala kubanga yali alimba luli nammwe azze obbalimba naye bw'aba azze obbalimba najja mu constituency yammwe omuli n'owe-NRM oli n'owebibiina ebirala naye ng'ali ku mpuuga bwe baatandika eyamuleera mukwano gwe bw'owuliranga kuga nti nze tonnangiranga byewankolera omanya ye baakolera mukolere mbunafe tandika okulya muwanga lutaya bana eriro mbadde muwanga kivumbi gwe n'okola statement bwe nze nkubuulidde ku kyalutamaguzi Paul Semakula takyogerangako wantu nze nkyeyogeredde takyogerangako naye gw'obanga tolinaamu wadde akalowooza omaze okusinga akaseera ke mukyalina ke ka society eri confused ababuzi tulina okusala amagezi bwa misekanjako okukendeeza ababuzi nga tunyonyola abantu facts ezibaliraanye gwe bw'obanga okyabuusabuusa kajje mu kibuga wano babakwate balamala obbakwata bajja basiba mulabe oba mwami Kyagulanyi anaasazaamu eŋŋendo ze ezinaddako ng'okulonda kuwedde olw'okuba mmwe tubalinde oba temwakira baluli omukisa gukomyewo gye muli gukomyewo ffe tetulina kirala kitubagamba era Yesu Kristo bwe baamukomerera ku musalaba yagamba nze temunkabira mwekabire mwekola ebiseera ebijja so tetubawalana muli ba mikwano gye tuli naye tubalaga kabi kajja gye muli ke mutalaba kyekyokka n'olwekyo kisobu waliwo ne bafuutu soja be yakomyawo bakomewo nti bajja bakwata agamba bulijjo natuuka nga njakusanga abafuutu soja be nnasangangayo abali bavudde e Kampala nga bajjidde ku ttiimu ye kakati yagamba bwe yali agenda okunomentinga nti awulira nga tayagala mukwata ng'ati ajja omusiba tajja ng'omaze okuwuya statement eyo nga naye ye Kampala mutabani we yabivaamu nga ye mutabani wa Museveni bwe yakula yabeera naye n'amagye n'agayingira yagenda the hard way ono owuwe ali mu Amerika gye yasinzidde n'agamba njagala ebyali ekaseese bijje mu Kampala muno ng'ate naye erinnya lye Kampala mwayagala bijje abantu bamuvumye n'ekimala ku TikTok kakati bw'abanga ayagala Kampala ajjemu ebyali ekaseese kitegeeza amanyidde ddala nti kirabe tayinza kuba pulezidenti abamugoberera mukyagoberera ki tuleme kubanga nsona kirungu begoberere webyenda netuuka eri mayiro mukaga ate nerabo waffe n'ate nedde eri 7 n'ogibuuze bigambo byayogera ebyo nga Kyagulanyi bye yayogera nti atayagala mukwata tojja azimba courage mu baana kubanga omubuzi yasobola okuwulira ebyo ebigambo byaffe bino okusooka bitagetinga ababuze abakabula bw'okyayinza okulagira nti nedda naye ennyumba 3 ojja kulaba omuti wamu gye weeteraawo oyo ye mubuze betwogera nabo naye ababuzi abaabuledde emyaka n'ebisiibo si kyangu bo myaka ajja kutuuka okukaddiwa nga ndayayuka nga oluba terukyasobola kwogera kigambo nkyukakyuka enkyukakyuka yajja dda ng'ennaku z'omwezi 26 January 1996 enkyukakyuka yajja mu Uganda buli muntu asobola okukola kyayagala sebo eyo yali enkyukakyuka teri ndala New Uganda waliyo New Uganda gye boogerako New Uganda gye tulimu kati kubanga New Uganda bategeeza nti bajja kumala kugibomolawo New Uganda mwe tuli olwaliro ky'obulaba waliwo abalamuzi abatakyazannyirira nga bali abalamuzi bedda aba colonial judges bano bw'oba oseseme musayaga nti asooka naga nti bajeti y'eruzira kuliko eddwaliro akawumbi kalambaza akujjaja balwadde babata abasibe mu eruzira eriyo omukazi nga yazaala omwana wa lunaku lumu mukyala sipapa taliyo n'omwana basibe nti oba eriyo omwana mumpewo eyo ng'asulayo ono asesemye omusaayi siina baluwa ya musawo eŋŋa nti agenda kufa okwosa enkya twayina omusajja omujamani eyakwata abaana ekalangala nga yakola NGO nti ayamba baana n'akabasanya abaana ne bamutwala eruzira gavumenti ya Germany n'esindika balooya bonna ne bajja eruzira nti bamuwe bail
ne baleeta ripooti nti omusajja alina kansa yalemera eruzira. Olunaku lwe baleeta ripooti nti ali terminal ill asigazzayo ebbanga ttono ng'omusawo bwamukebedde, kati baali bakirinda lwadda mu kooti. Waakiri awoze ng'ava bweru kubanga omusawo agambye ali terminal ill. Olwo olunaku omusajja lwe yafa mu Germany. Nga ne Germany etaddewo akazito. Germany yo teyateekawo kazito naye yasaba request government ya Uganda. Ne tumugamba tusindika message ku baana baffe. We are protecting our kids. Kubanga ne mu Germany tosobola kikola. Gwe sobola kikola ne bakuta n'ogenda. N'olwekyo mmwe temulowooza nti bwe banaamala obbakwata ono n'aleekaana Kyagulanyi ne babata tekikyasoboka kubanga Kyagulanyi bw'ayogera ne bata abannuupu Kyagulanyi asulaako aba n'obuliri bwe butoba. Oyinza n'ogga nti yabukojeyeemu. Tayagala bate gwe bakutte. Tayagala bate gwe bakutte, mbabuulira amazima. Kubanga bwe babakwata y'ensonga emubeezaawo kyasobola okukola ki okwogerako. Ebeemuleetera energy okufuna ebyokuteeka ku table. Kyekyokka teri kirala. Kasooka ng'abawo teri kirala. Wano wonna olowooza ku maleediyo tasobola kukolerako naye ayagala kutambula ati gukayite mu bantu alabe crowd. Abantu abagenda okumulaba mu Arua babadde bayitirivu eyumbe eterego. Bamulabe bola balaba kivulu. Baga nti ekivulu kikino kyazze owaffe. Mujje tugende tulabe ekivulu kye boogera. Anti tugenda 15 Januari. Tugenda mu kalulu. Olimbuulira. Balaba kivulu. Sabavulu azze. Tebajja kuwuliriza birowoozo bye. Awulira kye bawuliriza. Waliwo people power ne bakyogera eddakiika 3 mwezi. N'agenda okumanya alaga obubonero bw'obutaba president. N'agenda yali ava awamu ng'alina laala ey'okubiri. Sijui yabadde agenda kuba Pakwaki. Yes, yabadde ava Pakwaki ng'agenda Moro bayitawo district eyo bagita batya. Yabadde ava Pakwaki ng'agenda mu district endala. Madi Okoro, yabadde agenda Madi Okoro, district endala. N'ayogera nnyo wano, our people. Obudde yageze kulanga saa 12 kitundu, obudde ne bumuyitako. N'agamba waakiri kantambule butambuzi ŋŋendeyo. Bwe yatuuseeyo n'abantu tebabeerawo ne bawungana ng'abalekagana bwe yamaze n'agamba nti sirina waakusula, eno teri wooteeri. Wakirabye ekyo? Nalabika wooteeri bannaye Uganda ne batandika omuntu gwasanze eri n'atandika okumulaga nti nina kaloogi kemanyi. Ne bagenda ku kaloogi ne bamala eddakiika 2 nga mu bisumuluzo ebingi nga tebalaba kisumuluzo kikola ki? Kiggulawo. Bwe yamaze era Katonda atuyamba buyambi ffe nga gavumenti. Bwe yamaze ne baggulawo abasirikale bagenda mbu bakebere obuliri bwe balaba bateri kabi. N'akebera waggulu nga tewali siiringi. N'atakomaawo n'abaga nti enjala ennuma. Kale presidential candidate tyategese na ngeri gy'anaalyamu. President namuna gani? Be yabadde alina bonna olinaga nti nze simanyi kufumba wabula nze zimanyi kugoya. N'agoya. N'alyoka amukubira akapata akawunga. Kyagulanyi yamenyekesa akawunga. Naye gwe tolowooza nti oyo omuntu oyo asobola okuba eneme? Naye kati lindako mu district namba eyo wooteeri yabaddemu ey'amaanyi. Kakati kikulaga eyo wooteeri yabadde ey'amaanyi. Naye gwe yagambye nti noonyeza loogi. Oli mwatwala abawala be. Mwe yamututte. Kyova olaba gw'oli presidential candidate tolina advance team esobola okugenda naga nti bw'anaava wano n'agenda wali ajja kusula wano. Ng'ekyo tolina yakikola n'oga nti oyagala bwa president mukulu oyagala bwerosi. Kati ogirabisaako ki? Ekyo ng'ogirabisa ki ekyo? District tuli mu kuzisalamu. Ekyo kirabisa gavumenti? Bw'aba balowooza ekyo then ate mufu nnyo. Plus. Naye nze kyenkugamba ng'oli presidential material, you are a presidential candidate. N'otuukaawo n'anyumyamu n'abantu awo nga bali awo banyumya simanyi nze banaye yagenda gamba nti laba waggulu banange tewaatuuka kati ekinaava eri okimanyi eriyo omulala omumanyi asuze mu eri because you must consider your security. Bw'obanga tolowooza ku security ye ey'Abannayuganda n'otuuka butuuzi naga bannange ekyali kiri bubi enjala ennuma omuntu volunteer naga nti ngenda kugoyera akawunga. That is lawlessness of understanding, man. It's not the stupidity ku level eyo nze sivuma abantu era naye simuvuma naye ekikolwa ekyo mwami Kyagulanyi kyabadde kyabulabe nnyo eri obulamu bw'omukwano era n'akuba akawunga nga bwaseka nti bano banjagala okakasa otya
oli president kubanga weesimbye kuba president kati emirundi ebiri ebikolwa bye ebimu omusajja atambulira mu bulletproof naye n'atalaba ekyo nga kiteko obulamu bwe mukati abaga kubanga singa Kyagulanyi afuna obulabaawo baga nti gavumenti yamuwadde obutwa okimanyi ekyo naye oli etya akawunga k'omuntu gw'otolabanga kuwadde enjala ekuluma lwaki tewategeka ku ssente zimwe tosobola kutegeka nti nja kugenda ne ba aid bange banoonyeza wooteri esinga amaanyi era kyabusiru mwami Sekanjakko ekyo kyabujega mukama nsonyiwe kiri nkisazizzaamu kubanga gy'onoogenda yonna wategeerayo lwanominati nga wakola plan oteekwa okuba ng'olina ba presidential aid ba candidates aid anaakufumbira bw'anaabanga eppakwakyakoye waliwo ajja okufumbira emmadiokoro waliwo ajja okufumbira eyumbe enteekateeka yo gwe oba tokyabinoonya na kubinoonyanga ggwe muntu obako n'abantu abagamba nti ssebo twategese ojja kusula gyendi ekyo kyekizibu kya mwami Kyagulanyi n'abalowooza nga ye kyabulabe ennyo era nze neebaza Katonda nti teyafunye buzibu twaliyogedde tutya amazima ne bwe guba musota mu ekyo ekifuluka mwe yasuze ne gumutema ekiro okimanyi nti kidda ku gavumenti kidda ku gavumenti bagamba batya tebasobola kukkiriza nti bujega na bulagajjavu bwe n'olwekyo eyo ttiimu eneeri obwa pulezidenti bwa Uganda mu kaseera kano ebyo eba ebimanyi eyammwe katumanyi mwe Katonda bwe pulezidenti Katonda bw'ayagala otuwa tetumutegedde naye kati gwe mu kulaba ko olaba Kyagulanyi talina maanyi ekibi kiba n'amaanyi goza sitaani talina maanyi ku nsi kuno agalina sitaani ayina amaanyi nno era gwe bw'oba oyogera ebya Katonda n'oli n'ayogera ebya sitaani singa nkugamba nti tokwatanga ssente y'omuntu ku bwereere kyenenye tokikola nga tolimba nga tokumpanya nga tobbanga oli nagga nti wano waliwo ddiiru naye singa okola bwoti ne bwoti waliwo miliyoni 10 zigwirawo oli gwe basooka okuwulira sinze ensi eno sitaani agirinako amaanyi n'olwekyo Kyagulanyi oba alina amaanyi oba talina it depends on mwe abamugoberera bafaanana batya naye nze ku lw'obulamu bwe obusobola okutugwira nga Uganda olaba bamukwata bukwasi eri luuka ng'azunza obulwadde walaba ekyali mu Kampala kubanga bwe yali agenda okunominatinga yafuna guidelines ku nomination forms nga zimugamba byateeka okukola n'abikkiriza era n'azisayidinga ng'azifuna kiki ekyali kimukoze ekyo naye obanga ekyo kyali ta stampede wano mu Kampala emirambo ne giyiika mbuulira nga omuntu yayingidde kubanga tolowooza nti eyo teriyo batamwagala ng'oli ategere nti asuze mu loogi eyo n'amasannyalaze olusanyalaze bamaze gawayalinga bo bawayalinga byeri esobola omukwata ng'akyajinga essimu ye katooki ye kiki ekiddirira eriri Uganda ekyo nze kyendowoozako mu kaseera kano abantu nga Nambooze abamuliraanye oli George Musisi famire gyempasaamu mwava nezikokolima emukono wano George Musisi ava mu Kiwanuka Musisi yali kyamaani wa mukono emyaka ebiyitirivu gwe baawa ebitiibwa byonna byonna ebisembayo olw'obuweereza bwe famire eyo George Musisi nga baamuyita yesimbe mu mukono munisipaali ne bamugamba nti akalulu ne bw'otonoonye n'obeera eka naye Kyagulanyi n'obwa Kyagulanyi bwe ne mindset ne interest yajjayo George Musisi n'amuleetebwa Ssemuju ompulira asobole okulekayo Nambooze eri kubanga mukwano gwe yes kakati ebyo bali badde baga sebo principle nti gy'onoogenda pulaani eri etya ate kubanga alina pulaani tunagenda okulanga amafuta gamuweddeko mu kkubo ng'atuma wakadomola gasobola okumuggwako n'ekyo tekiriiyo kye bayita presidential candidate atambulirako owura ya president bw'abanga ekyo takirina mwabagenda okunvuma munvumira bwereere kati bano balubongoye abakugu tebamuwabula kubanga balubongoya kati mu kaseera kano banoonya kaabwe kubanga bamanyi nti kiri kyekirina gye kiraga lubongoya amanyi nti kiri kigenda kufa owulidde taatawo ng'alina emyaka 92 nga bagambye ali terminal cancer tosula ku kitanda ogamba kange nenoonyeza abazzukulu ekyokulya taata ye mukama amumpaddeko oteeka obuteesawo muntu kumuwa mmere oyinza n'omulekera abasawo lubongoya amanyidde ddala mu bwongo bw'alina obusobozi obwo amanyidde ddala nti Kyagulanyi tayinza kuwangula kalulu ako ye munda yakimanyi kyova olaba bo bwe baba bagamba nti batubbye lwaki bonna mu paliamenti tebavaayo ne bali ekibbe kubanga boolwo baba bagenze kusigala ku nnyama nzibe obanga ffe twawangudde omusajja atubbyeko obuwagizi ate mwedde kimugenda mu paliamenti mu protestinge obuwanguzi bwe bwabututte
kakati Kyagulanyi ayina abantu abagenda omukubira obululu this time kubanga bafuutu soja bonna bwe beesimba kuba kansala bonna yabayiwa yatuula butuuzi eri n'asalako n'okugulu okumu n'akuwanika mu bbanga n'aga nti gwe gwempadde so singa yabaleka ne beeronda bokka agudde teyandirumbye Kyagulanyi naye njagala okubategeeza mu aba MS Media nga bwe mbasiibula recklessness Katonda agisasulira Nambooze taliimu ka buntu n'akeddagala Mukama yamuwa eddoboozi erikekema mwe ne mulowooza nti attracting sympathy naye she is a very disastrous person on planet Earth these days abamugoberera kiri gye muli nga Katonda bwe yatuleka tusigale ku sitaani era musobole okusigala ku sitaani naye enkomerero ya byonna it affects you as an individual emukono ombaka omukyalo w'emukono yazze municipality wa Nambooze bakaluba mukasa yazzaawo George Kajimu ali awo bonna ate kati okujja abangi bwekyo kiyinza omukolera Nambooze naye nze bannamukono tulina wa NRM je NRM nze sigiwagira na bwagizi nze nnyini I am NRM myself naye akalulu ako twali kawadde bakaluba mukasa ayina byakoze bimanyiddwa he is mature he is sensitive he has seen it all bwe muba mwagala mukulembeza anti NRM nze nkugambye NRM is not operating under one party system ekyo ab'ekibiina kyange bajja kunkuchalenjinga era njagala ow'ekibiina kyange kinanga bwe nakugambye ne Busiro East nti siyinza kugamba nti mutuleetere ekizibu kya Walukagga ate ne mbagamba kiyimba yes waliwo abantu benjagala nti ne bwe tubanga ababaka abo si baffe naye nga bayingidde mu parliament nga bansa basobola okukolera abantu baba tuyamba naffe ekintu kya Buganda ne kitaswala okuswala tunatuusabwa naffe tulumwa ne nkugamba nti Abedi Bwanika bwajja Mpuuga najja Yusufu Nsibambi najja Lumu najja Muhammad Kateregga Ebukoma Nsimbi najja ono Matia Luwanga Bwanika najja Mukaaku najja sisobola gamba nti NRM efudde nedda abo bwe bajja omanya nti contribution ejja kumachinga bajja kuchallenginga manifesto yaffe ku lw'obulungi bw'abantu ba Uganda ekyo nze kyenfaako toyanza nnyo mwami Luutu leero sebo nange nesimye okuba nammwe kale wona bado sinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano ne mwami Luutu tujja kutandikirawo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka angaale Mwana Muteesa